Munnamagye yaganyuka Major General Samuel Waswa Bali Kalege. Ekituufu kiri nti tumunoonya ku nsonga y'okunyaga ettaka yiika 5 nnamba eryali ery'omulwanyi munne kati omugenzi George William Luwagga Ssebirumbi Rwankonge eddwaniro mu disitulikiti ey'Ekibuga. Famire y'abaana abasoba mu 10 emmundu za Jono Waswa ono zaabagoba ku ttaka lyabwe batyo okuttibwa olw'amaanyi gayolesezza nga yezza by'ataakolerera. Mulekwa Robert Kato alina bwino yenna alaga by'azayitamu ne General eyawummula omuli n'okusazaamu ebiwandiiko gwe balumiriza bye yali akulembezza okulaga obwannannyini. Yino wano esaba okuva mu Kiboga District Land Board. Zeni era ne Ministry of Land ekyasobola okubangulira okunoonya minati namba nesobola okuba nti ekola ki egifulumya era kamisona n'asayininga nako nga wolaba wano wansi nti approved ettaka lyerino eryogerwako kuba kuno kuliko minati ez'enjawulo naye erino eryamuzeeyi lyerino wano lyemulaba wano nti yasaba hekitaya 605 era ne zimuweebwa ne baziteeka mu buwandiike zeeyika 1606 ettaka lirino wano naye wano ne basobola okukola approved 500 acres naye nga mu kusasula yasasula lino hekitaya 1606 mu yiika ne approved ne balaga yiika 5 nti ze zisoose omuweebwako ng'omwaka ogusooka oluvannyuma basobole omuwa lino. So we twadda ku district nga buli kimu weekiri era wekimala okubeerawo ne District Land Board abaana bamalirivu okulemerako paka nga bafunye obwenkanya. Kato ogamba oluvannyuma lw'ekyo ki naye teyakola nsobi nekola ebbaluwa nga epuruvinga Land Commission kyesazeewo okukakasa nti kibasazeewo kituufu nnyo era nabo ebbaluwa gye baakola yino wano yasayiningibwa omukulu gwe bayita Kabanda yambako nkwanira okuzina gwe bayita Kabanda naye nayongera okupuruvinga nti kituufu ettaka lyammwe nga we yali atubuulidde mu kusooka nti akimanyi nti taata waffe yasasula ettaka eryo era naye nakola ebbaluwa nga Land Board agikulira ebbaluwa yiino eraga nti approved tukakasa ekiriwo nti famire eyo eyina ettaka awo era naye ebbaluwa eno nesayiningibwa yennyini sekuritale Kabanda yennyini zeni nasayiningako era nga wogiraba awo mukulu Kabanda. So oluvannyuma lw'ekyo twasalawo basa batuddemu tusaveyinga ettaka eryo era ne batuwa instruction to survey ne tukkirizibwa okugenda okukuba ettaka eryo naye ne tutawaanyizibwa omujaasi oyo olw'ensonga yali amaze okunyonyola buli wamu nga waayina ettaka awo ne tutwala abaseveya ku ttaka ne bakuba nga omuseveya oyo Waswa ng'ajja n'akwata ebyuma byabwe mbu tebajja kukuba ttaka eryo. Jjukira abadde agamba alimbalimba abantu mbu alina ettaka naye ate bali gy'abadde awandiika bamaze omukakasa nti ettaka eririwo lyaffe era lifulumiddwako n'ebiwandiiko nga we mbibalaze awo. So mu oluvannyuma lw'ekyo nga amaze okukwata ebyuma omulundi oguwera ne tuddayo omulundi ogwokubiri era n'akwata ebyuma kwe kuddukira mu Land Protection Unit ekulemberwa mukulu Katalatambi ne bakola okunoonyereza ku ttaka eryo ne bakakasa ne bayita ne Waswa ye ne yeegaana mbu tatudde ku ttaka lyaffe ate lyatuddeko. Awo oluvannyuma kwe kutukonekitinga ku Jeno Kayuula. Jeno Kayuula n'alagira DPC w'Ekiboga atuwe security tugende tuseveyinga ettaka eryo era ekyakolebwa ne tukuba ettaka eryo ku lw'ebiragiro bya Jeno nga tukuba ekifo ekituufu ekyali kituweereddwa Ministry ne Land Board okutwalizaamu okukakasa nti taata waffe alina ettaka. Era awo Jeno yagenda okujja Samuel Waswa yagenda okujja olwamanya nti Jeno Kayuula yawaddewo oda n'addukayo kuba yali alagidde bamukwate bamumuleetere okutawaanya famire eyo ng'ate famire ya mulwanyi Luwagga Ssebirumbi. So Wangi we mugenze naye
katono nnyo ku bye mwajja mu minisitule y'eby'ettaka. Process eyo twagenda mu maaso n'okulabika nti tugenda mu Ministry of Lands. Wasswa alina ekyapa kye yali akoledde ku ttaka eryo ffe kye twali tutamanyi ekya buloko 540 ng'akituuzizza ku buloko 541.14. Era we tumala okukuba byonna twabizuulira ku Ministry nti Wasswa yali akozeewo ekyapa ekya forgery ng'akituuzizza ku kyapa ekyaffe mu sisitiimu. Era kwe kusazaamu ekyapa kye ekya buloko 540. N'ebbaluwa esazaamu ekyapa ekyo weeri wano. Okulaga nti Wasswa yali abbye ettaka, Lands esazaamu ekyapa kye nga tumaze okukuba. Kuliko ebbaluwa ya District Land Board ekakasa. Kuliko n'ebbaluwa ya chairman receiving ebbaluwa nti kituufu. Nfunye copy stamp ezo eziriko emu ya chairman endala ya District Land Board. Okulaga nti omusajja yali abbye awantu awo era ekyapa kye kiri cancelled. Retired Major General Wasswa Samuel Balikalege akuliridde mu myaka, kyokka ebibuuzo bingi naddala ku maanyi g'akozesa ku ttaka lino kuyassa ab'emmundu abatiisatiisa bannyini lyo. Bya Robert Mutebi ne Yasini Kikoyo ku Rasalt TV Omunnyo.